barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama fochaliyo. Alhamdulillah. Naffe gye tuli bwe tutyo. Amina. Tukeesalucha tulinga nkoko ya mutamiivu. Naye insha Allah kubuno obutabuziba olabanga Mungu atakyusa mbeera ya budde. N'ekikutta obudde oba oli awo buli kyanga kibutadde nga Allah bw'akeesa obudde. Bamuyita Ssekasamba Swale wano ekibuli. Yes. Ntumira omuntu omu mbadde nsaba onzikirize mutumire. Nkukiriza. Ayitibwa Dr. Ayman Al-Zawahiri Seka Abdurrahman. Bamuyitani? Seka Dr. Ayman Al-Zawahiri Seka Abdurrahman. Yeddira ki? Yeddira ndiga naye akendiga teyagafuna. Anze ngenda mu. Kubanga emuwoomera nnyo. Yeddira ndiga. Yatumugobye. Ate omugobye otya naawe? Tolaba mbu ali ku muzuuli nnyo? Ddala. Nze nali ngobereddeko emiziro egyo era mbirabanga wano ku TV. Kyali bwe kiti okuva n'olwo abaana n'abazzukulu mutandike okweddira ogwo gwe muziro gwammwe temuddangamu kugulya. Ensonga ezo. Emiziro egimu gyasuzanga abantu ebweru mwattu. Ndowooza ontegedde. Nkutegedde. Gyasuzanga abantu ebweru kati ogenda okukkakana mbu abaana n'abazzukulu temugulyanga. Ate nga bwe tutunulako ku sayidi yaffe eno mwattu bw'otagulya okujja mu busiraamu. Nkutadde. Bw'otalya ndiga nange mpoomera. Nkutadde. Kuba kati olabika wakeeredde ku nze. Okedde kunsoomooza weebale ssebo. Weebale nnyo weebalire ddala. Kati oyo abakiikiridde kuba embanga mutandise ebyo. Masimu ngaggadde. You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino. Munamasaka. Yusufu Muhammad. Kinobe. This your boy, right? Umuzirandiga. Yewunyisa. Okay, ali ku Pal FM wenna mukwana ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Tutandise tugenze maaso tuyingidde akanyumiro kano akasemberayo ddala muganda wange ampuliriza naawe munnange andaba ne bannafa ba Anti-Porridge bakugamba mu mbeera yonna nti golidde empanga ali ku Pal FM atayagala kufumba golidde empanga baleese obuju bayita oba Instapo nga muno bunnanga okuba bukube oteeka buteesi mazzi n'okuba nga wokuba amagi mpola mu mbeera yonna amazzi gabeera gookera ddala n'onyeenya n'okuba bisigadde gwe munnange mu ddakiika nga mu kitundu 2 gwe noonywa bunywi tomala biseera n'abaana bo munnange bagenda mbiso bagulire Anti-Porridge ate munnange ku bbeeyi eya erayisi ddala babuyita bwa Instapo mu mbeera yonna tukuleetedde obuwunga obw'abaana abatagejja abasiiwuufu abatalina appetite kana munnange tokategeera bambi abaana banafu nnyo ddala mu mubiri kawewukira ddala obuwunga bukoleddwa mu bibala ebyenjawulo mbeera nga tenno mukwano obwekwata tusangibwa no Wandegeya ku Bombo Road nga wakava mu bitaala gwava ku sayidi z'omu kibuga ate gwava ebwayise oba tonna bakulaba nti ate munange otuuka ku bitaala bakubire ku simu 0705 10 0705 10 8 3 oba 078 0 13 0552 bebannaffe aba Anti-Porridge mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala mukitegedde tutandikidde awo tugenze mu Middle East
ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo munnange tugenze mpola mpola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala abasajja we bukeeredde nga tugenze okubimaliriza byonna byonna nga aba UAE kiriza nkutegeeze officially UAE United Arab Emirates beesozze eddwaniro beesozze olutalo mukibyo kitegedde abasajja kuva munda mu ggwanga mu Middle East abasajja ba UAE United Arab Emirates muganda wange ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio munnange beesozze olutalo mu butongole bagamba Iran tukukooye wakati nga bagamba eggwanga erya Iran nabo bandibanga mukwano mu mbeera yonna yonna bano baliko omusajja Omumerika bano UAE baliko ampuliriza omusajja Omumerika era nga mukwano bagamba tuluddeyo mu butongole naffe tuzze bategese amagye okwegatta ku ggwanga era Amerika okugula Strait of Hormuz ku kifuba ddembe olunaku lwajjo twakugambye in fact ku osajjo tugamba wano ku Pal FM nti omusajja Donald Trump avaayo ategeza agamba nti ayagala amafuta either gagule munda mu ggwanga eri Amerika oba ogende weggulire Strait of Hormuz kitegeeza nti abalekayo kakati yeefudde oyo nno ye Trump yeefudde Donald Trump kati agamba neefudde Strait of Hormuz tulina okugiggula lwampaka kifuba ddembe oyo ye Trump ejjo n'abagamba nti ngenda kwogerako in fact nengeddeko nga alina ebigambo byabadde ayogera amaze n'abaako information gyafulumya n'abaako gyata naye sigenda kulaba nti ate mukwano nkuwa biki ebyabaddemu ojja biri namiside story ne Lukungu Nuhu omukugu mpolampola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala naye nga muganda wange ampuliza omusajja yeefuira mu kiti nga mbazzi omusajja yeefuulira mu kiti nga mbazzi ggwanga lya Amerika kakati UAE bagirabudde bagigambye tukwaniriza mu ddwaniro Iran egambye United Arab Emirates mwena bali mu UAE mukkirize mbategeeze nti bakama bammwe abawalabu bakama bammwe ba amiru bammwe bagudde olutalo mu butongole ku ggwanga erya Iran nga bagamba nti bo baagala kugula Strait of Hormuz bagenda kulaba nti ate nno mukwano bagigula bayambe ku ggwanga erya Amerika wakati nga Amerika waliwo abamuvuddemu bangi nnyo bamugamba abayiropu bamugamba ssebo wali ogenda Middle East watugamba lwaki otuyita kati Iran egamba ngenda kufa n'omuntu bakugamba nti oba ensi ekome oba bino biggwanga ensi tugyokyeza Middle East ng'eryokezeddwa tujja kugyokya mpola mu mbeera yonna yonna ejjo nakugambyeko Iran yavuddeyo newoninga amakolero ag'enjawulo agamu yatanisedde okulaba nti egakuba teyabagambye gakuba mulundi gumu nedda yabagambye okuva ejjo olw'eggulu paka nakati paka n'enkya paka ddi mwebeereremu bagenda bagatagetinga era kyakoze neegabawa ne ku lisiti ba HP bani mwenna ba Intel mu ngeri emu endala omusajja bagamba ngenda kukubayo kakati ate abali mu UAE wabanga UAE agudde olutalo mu butongole ku ggwanga erya Iran bano abasajja balina endagaano oluusi bwasaasira kitono naye ate erudda yadde ng'olina endagaano yegwa baasalawo neoba weewola ssente mu banka yegwasalawo n'ogamba kambawe oba sibawa yadde oli ku ndagaano mu mbeera yonna yonna bano balina endagaano n'eggwanga erya Amerika kkiriza nkutegeeze nti amawanga ga Buwarabu in fact mu Middle East amawanga agamu si gonna gaakola endagaano ne Amerika egawa security oba Amerika egakulaakulanyiza ebizimbe ebyenjawulo kati ng'eggwanga lya UAE eggwanga lya Bahrain eggwanga lya Kuwait eggwanga erya Jordan munda mu ggwanga genda mu Dubai yonna yonna ali ku Pal FM kati bano Amerika bagamba twakola endagaano eri w'oligwa wendigwa nti keetonye kagwake mujja kumbeererawo
mujja kumbeererawo mu mbeera yonna kati America ebanja bano abakulu mu Middle East bagamba endagaano egamba ki bali ku mudumu gwa mmundu era tukifunye nga Iran egamba kati ke kaseera naffe twebereremu wabula Russia mukwanivudde bategeze bagambye nti mwenna kasita bagambye UAE kasita evuddeyo negamba nti twolekedde olutalo olw'okugula Strait of Hormuz wakati Russia nakugambye mukwano gwange ampuliriza naawe andaba naye nkugamba nti omusajja omu Russia mu Middle East mwali China mu Middle East mwali era bino gw'obirabanga abalwanyisa eggwanga erya Iran lyokka nedda balwanyisa n'eggwanga erya China n'eggwanga erya Russia era bonna bayambako mu ngeri emu oba endala. Russia says any attempt to take control of the Strait of Hormuz from Iran won't work. yenna agezaako yenna kirowoozaako yenna kipulaninga ani ono musajja mulasha yogera bino ebigambo yenna kigambako yenna agambayo nti ogenda okugula Strait of Hormuz bambi mbira bange ebyokusaaga bino bya ddala togenda kugeza nako yadde n'akamu n'akeddagala nakugamba nti omusajja omuyirani yakwata mines n'aziteekawo ngawe yazikwata naziteekawo ng'omusajja Saddam Hussein ow'eggwanga erya America ow'eggwanga erya Iraq ng'abalumbye era America yeteeka ssente mu Saddam Hussein emugamba genda olumba abasajja abawalabu bano banno banneibabo obakube tandikira ku ggwanga erya Iran beekuba n'omusajja omuyiraka musiraamu ku musiraamu neiba ku neiba bano bawula boda what are you omusajja Saddam abalumba ne babatega zibbomu okakkana nga bazzeeyo bino ebyokuwaana eggwanga erya Iran byatandika dda eno Iran wakati ng'eriggumite okitegedde nakakati buli mukulembeze yenna ajja munda mu ggwanga erya America agezaako okulumba eggwanga erya Iran wabula ne kigaana abange ono Donald Trump ayina kiki anaawangula kuva ku mirembe gy'aba George Walker Bush ba George Junior ba George Senior bani bonna n'abasooka George Bush bonna nga baagala ne ba Barack Obama nga baagala okulumba eggwanga erya Iran wabula balemererwa ono aleese kyanjawulo ki Iran emugamba nkulindiridde mu kazannyo muganda wange ampuliriza bano baagala kukuba kazinga akakaraja akazinga bakakube batwale nuclear oba bakube nuclear sites ezenjawulo Iran yabagambye ne bakabatanda ne mukola era ne mukola ensobi ne mulesoga eggwanga erya Iran ne kabatanda ne mujja ku nuclear sites zange nti mwagala kuzikuba mugenda kulaba akananvaamu sigenda na kubakkiriza kuyitawo kubanga bala nti okuvanga Entebbe paka wano ku Pale FM oba paka mu kibuga weewali nuclear sites ez'omusajja oba weewali uranium omusajja omuyirani weewali akazinga ako kati amanye galina okuyitawo wonna gajje ku kazinga kano Iran bagamba awo temugenda kusukkawo awo Luwero triangle General Museveni we yali kyamutwalira akaseera akaziwe nnyo okuyita mu Lwera ne wali Luwero era ajjukirawo nnyo kaakati Luwero weeri mu Iran ali wali ku boda paka ku kazinga Iran bagamba mbalindiridde Iran babagambye dda tebalina kusukkaawo remember gwe balumba yamanyiimu bo tebamanyiimu America egezezaako mu bwengula mu bbanga waggulu omuyirani n'amugamba ndaba amulikoding nkukuba nkulaba kubirayo ku mazzi bagezezaako paka n'amazzi bagaggadde ground operation kati ze tuliko muganda wange ampuliza wakati nga tali yekka Iran tukitegedde wakati nga Iran mukwano tali yekka mpola mu mbeera yonna Iran aliko omusajja omurasha Russia avuddeyo mukwano awonize Russia avuddeyo ayogedde agamba Strait of Hormuz abagyetaaga mugyerabire. This is an objective reality bigambo bya mu Russia. Even the United States of America cannot challenge ne America kamuleta America bigambo bya Iran bigambo bya Russia. Putin bagamba ne muleta America gye mwewanyisa utesobola kugula Strait of Hormuz abasajja baba tuddemu baba kutawaluma
kitegeeza nti Strait of Hormuz balumye nnyo n'okusinga kati ligimu gye baagala okukyusa. Wabula nakugamba gwe ttiimu Iran nti ono omusajja mugezi nnyo abalimu kuba omusajja muzibu nnyo, omusajja yeefiira mu kiti nga mbazzi. Mind you, togeza n'oteeka obwongo Strait of Hormuz wokka enaaba ayingira. Olaba nze embirabo olwo Iran yo kyogamba tebiraba. Era abasajja bategeeza bagamba enfo ezimu zatandisiddewo dde okulaba nti ate mukwano zikubwa. Wakati nga balumbye munda mu ggwanga era Iran neera Israel yalumyeyo bubi nnyo n'ekubayo. Igas Al-Tawera operations Iran emaze okulaba nti atandika omunnange eddamu ezikola Emirates Global Aluminium Al-Tawera facility, one of the world's largest aluminium smelters located in Abu Dhabi Khalifa economic zone eri wakati wa Abu Dhabi ne Dubai. Mama Iran emaze okulaba nti ate mukwane strikingawo ekubawo power plant eriawo abasajja bagijjeewo. Era Iran bagamba nkyabakubira ddala bajjeno General Mohsen Reza yagambye newe mukwata ensi yonna nti kati obufu mu butadde ku Strait of Hormuz nti kale General Reza Mohsen abagambye muwulirize mwenna ne Uganda agitwaliddemu. Newe mwegatta ensi yonna abataagala Iran. Bano abasajja beesiga ki? Bano abasajja yeesiga ki? Newe mwegatta ensi yonna. Even if the whole world gathers, they cannot open the Strait of Hormuz. Allah. Wano ffe tumanyi position we tulina okukola. Ye ffe tugimanyi location ffe tugimanyi. Temulina kye musobola kukola paka nga twagadde nti tuggulewo. Tewali kye mujja kukola kyonna paka nga twagadde okuggulawo. Bino byonna mbikugamba. Amerika emaze okulaba nti ate mukwano bagamba tugenda munda mu ggwanga lya Iran tujjeko obukulembeze, tujjeko n'abanene abalibo. Era information evuddeyo eraga Prime Minister w'eggwanga erya Israeli yagenda nti mabega wali yagendako mu Washington n'agamba please help me, help us, we bomb Iran. Bano baagala kuba Iran bomb, baagala bakuba bomu ya nuclear. Information munnange former CIA officer John Kiriakou avuddeyo yategeeza ebigambo bino. Ayita ku mutwe bayita ogwa Piers Morgan, in fact eno na TV number, ategeeza agamba nti Prime Minister yagendako munda mu ggwanga erya America mu Washington n'abagamba please help us we bomb Iran. President buli mukulembeze abadde amugamba nedda. Paka Trump wazze. Era yagamba I think Trump was dubbed by Netanyahu. Paka Trump yewakkiriza. Trump yeefudde. Era agamba Strait of Hormuz ajagala. Ono bamugamba jangu ogiggule. Era obuufu n'amaaso n'amatu babitadde mu Strait of Hormuz. China bavudde nabo bagamba nti wano nga tetunaba kwagala kuggulawo temujja kuggulawo. Temunnaba kuggulawo. Baani abali ku Amazon? Wali ku computing data center, wali mu Bahrain. Nabo bakubyewo. Omanyi jjo nabagambye nabalabudde. Era bano Amazon yabadde ku listi. Era ni yalabudde ne bagamba muveewo abali awo. Ze zimu ku kampani z'omusajja Omumerika. Olunaku lwajjo Iran yabalabudde ne bagamba egenda kugikuba. Era yatandikira munda mu ggwanga lya Bahrain ku Amazon y'eggwanga erya America n'ekubawo.
kakati Iran yamaze nefuluma statement nebagamba nti newekiba mwe basajja mmwe newekiba mwe basajja mmwe Abayisirayiri nati Isirayiri egamba nti bagala kukuba nuclear Iran efuna intelligence efuna information nti bagala kukubawo kyovula banga Russia yetandise okuboggola bategedde America wayagala okukwata kyovula banga ne China batandise okuboggola babagamba temugenda bana abasajja bakitegedde waliwo ekyokulwanyisa ekyekyama Benjamin Netanyahu kiyabasuubiza n'abagamba ngenda kukuba Iran mu nkuba gye mutalabangako ne Iran neemugamba nange nkulindiridde okurespondinga mu respondinga gy'otalabangako bategedde nti ekyokulwanyisa kye baagala osuula ku ggwanga erya Iran kitabangula abantu ekyefaanaanyirizaako kye baakola mu Japan kye baagala okukola munda mu ggwanga erya Iran era Iran ebagamba mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala Iran mukwana ebategeeza ebagamba nange mbalindiridde temugeza ne mulowooza ku kyokkwata ku nuclear kubanga nange mbalindiridde. What does it mean? Kakati nno komanda wa ground forces wali munda mu ggwanga erya Iran alabudde American military families to contact their children in West Asia within next 24 hours. Alabudde bagamba mbalabudde oba kituba kisoboka mubajjeeyo asinzireko mu kutugo gwa X General Ali Jahani Shahi nga asinzira ku X n'alabula n'abagamba mubajjeeyo wakati ng'eggwanga erya Iran bali mu kulaba erya Israel UAE bagamba nti naffe twesoze olutalo olwa ddala tuyambeko omusajja Trump tugule Strait of Hormuz. Kakati nno wano wewali okulya n'okkomba essuwaani tugenda kulengera entalo endala tulengedde omulala alumba eggwanga erya Iran ow'okusatu olunaku lwajjo nakugamba Iran wakati nga bagikubye bubi nnyo nayo nezaayo bubi nnyo era Iran ekuba amawanga olunaku lwajjo yakubye ku mawanga nga 6 ku 7 malamba Bahrain UAE bafunyeyo kejjoka prepu Kuwait bafunye ku kyokulya abali munda mu ggwanga erya Jordan bafunako Israeli neefuna besi za Amerika ez'enjawulo amakolero ga Amerika ag'enjawulo omunnange ne gafuna mu mbeera yonna nga Iran yebagamba era Iran yegamba nti tuli ready n'okusustaininga olutalo okubeera mu lutalo okumala emyezi 6 miramba alaga kiwato wabategeeza ngayita ku mukuto gwa Tasnim News Agency ategeeza agamba nti emyezi 6 nga tuli mu lutalo tukisobola era tubalindiridde twekube we mubanga muli b'amaanyi mujje ku Strait of Hormuz era babagambye ekyenkiza ekirala tetugenda kuddamu kubakkiriza mwenna nebiba biwedde bino Israel temugenda kuddamu kuyisa maato gammwe ku Strait of Hormuz entalo newe ziba ziwedde wano wetwalengeredde omusajja Trump Donald ng'agamba ati nva mu NATO abagamba nti mumpisizza bubi temunsanyusizza ngenda kubaviira bamugamba oba ogenda ate tukolere ki aba NATO bagamba Trump Donald tojja kutumanyira twakutumayo kakati kankutegezi bannaffe aba Royal Healers bagamba ati munange balina amajani ge bayitaaga azima wali okweseza ku majani ga azima muganda wange ampuliriza n'awandaba olumizi bw'omugongo amagulu gakuluma toyina appetite
oliawo munange tobitegeera mu mbeera yonna alusa zikumazeeko ebbanga omubiri gukulumagana amajani gandwadde naddala ez'omunda ddala mu abaami abafuyisafuisa prostate abatawaanya tokkiriza munange gegwe mashini tokkirizibwa kulaba nti munange endwadde zikugonza buli kalwadde kuwulira konna akali munda genda bakuwe amajani aga azima genda ku Royal Healers bakuwe amajani ga azima mukwano mpola mu mbeera yonna togenda kulaba nti bagamba nti bakuwa ennaku 4 nga chenji otandise okugiraba mu mbeera yonna munange mu ngeri emubirira amajani Royal Healers bagamba mu mbeera yonna n'amajani ga hayati nago weegali mu ngeri emwoba endala abatawanyizibwa sukali mugende babajjanjabe abalina pressure ebizimba bagamba nti biwonera ddala ku lwa Katonda abalina aniya bagamba nti aniya yenna awonera ddala tokkiriza munange kukusala genda bakuwe eddagala lya habo munange aniya awonere ddala ate mu balisi bayita akabisi bakayitaka Royal Honey kabisi kano mukwano onuna kanune atannaba ku kanuunako gwe simanyi kikyoliko Royal Honey mubisi abagukozesa bagamba nti ddala mwebalire ddala mu mbeera yonna kano kabisi onuna kanune ebisigadde n'obireka ebisigadde gwe n'obireka nuna mubisisa ku jjiiko onuune ekawungeezi ogende munange ogende mu nkebete onambuulira mu mbeera yonna abasajja muli waweyaayo era bagamba nammwe abakyala olw'ekitiibwa kyammwe ensonga zonna ez'ekikyala hajati waali genda obakyalireko abantu bagamba abantu si bangu abantu tebaagaliza mu mbeera yonna abantu munange okola kino olinnya baagala kuwanulayo antegedde ontegedde genda mu Royal Healers munange genda abasawo webali Sheikh Ismaila waali ne hajati takiya munange bali mpola mu mbeera yonna genda bakujjanjabe bali wano kuna Mirembe Road ku mafuta ga Lobbies kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 bakubire ku 0749 96 14 09 0749 96 1409 ne ku WhatsApp kweri bagamba delivery ekolebwa oba MTN 0779 95 9245 bebanaffe aba Royal Healers mpola mu mbeera yonna kati wulirize ekibalo eddakiika ezibulayo tugendeko mu kibalo muganda wange bano abasajja tubirabye tumaze okubiraba kiki ekiddako tumaze okubiraba kiki ekiddako kiki ekiddako mu mbeera yonna kakati mu ngeri emu oba endala wakati nga UAE yekugamba nti twegasse ku Amerika mu lutalo olw'okuggula Strait of Hormuz kati kitegeeza nti UAE tezze kukuba Irani munda ye kusaliddewo ekugambye nyingidde olutalo olw'okuggula Strait of Hormuz yeeyunze ku Amerika era abasajja bategese amagye Irani bagamba mbalindiridde mu mbeera yonna mbalindiridde ggwanga lya UAE bonna bavaayo bategeeza ensi zonna kati kitegeeza nti UAE eyanukudde egenda eri mabega wa Amerika okugula Strait of Hormuz tojja kugisanga munda mu Irani ng'ekuba ye kugamba nzijidde wano ku Strait of Hormuz era tulidde n'okuteekayo ebyokulwanyisa mu ngeri emu oba endala kakati kiki ekiddako tulengedde Russia atandise okwogerayogera era bagamba Strait of Hormuz temugenda kusobola kukola ki kugiggula China abagamba wazibu nnyo Iran yabagambye nti entalo ne weziggwa Israel tebagenda kuddamu kubalaba waawo mu ngeri emu oba endala naawo kiki ekigenda okuddako wakati nga Trump yeefuula enkya ne yeefuula ekawo abatannaba kutegeera Trump ebigambo bye ajja batomeza nnyo oyo Trump omusajja omulaba nga ali fala naye musajja mugezi nnyo akugamba kino omanya nti waba agambye nti entalo ziwedde at least ku 10 kubaako 10 abalegeza ye n'akukuba oyo ye Trump yagamba ekigambo leero n'akivaako ekawungeezi oyo ye Trump Donald mu mbeera yonna ani Trump
okulimba kyatalimba. Yesterday was a prank day. Amagezi ga Trump. It was a prank day. Amagezi ga Trump. Yakyogera era bulijjo abyogera. Naye amagezi ga Trump abatanaba kumutegeera abawuddiisa nnyo era abamu bamuyita ffala. Abamu bamulabanga atategeera. Naye mu bigambo byayogera obwo mwakubira abantu. Era in fact naye yagambe oba Iran ekkiriza batekkiriza kukomya lutalo ye agenda lukomya. Kati yakyogedde. Kati avuddeyo. Yeye anasigala yagamba nti akuba. Kati avuddeyo. Yeye anagamba nti kambiveeko. Tasobola. Nayinza okwagala omuntu basumatiza. Kati avuddeyo agambye kati neefudde. Straight of Hormuz tulina okugigula lwa mpaka. That is Trump. Okugigula opening. Okugigulawo. That is Trump. What ebigambo abira kati omu aba akubayinga time. Era there is something big kyendaba ekijja mu Middle East. Kuba tasobola abantu baffe musajja. Amazima googero. Abantu baffe tasobola kuleeta mmeeri, tasobola kuleeta nnyonyi mawanga ag'enjawulo nga ne mu Africa mwegali. N'asindika amagye mu Middle East ne gamala gaddayo. Tekisoboka. Kisobola yinza okutiisa n'akangamu obukanzi. America. Okukanga kwakanga yakangako Russia. Russia ne yemuddiza najjawo. Kati kuno kanga kuliko n'ebikolwa. Kuno kanga Trump kwakola kuliko n'ebikolwa. Ate olutalo lwavudde mu mikono ja Trump kati ne Pentagon ekiyingiddemu. Bonga bo management. Mpola mpola mu mbeera yonna kakati mukkirize aba YouTube obudde nasobola batumira muganda wange Makanga Haruna mwebale nnyo Dembe Abdurrauf webale nnyo Muhumuza webale nnyo mukwano Mukibi Abdul nkulabye kooli Peter Livingstone webale kulaba kooli Mubaraka Nabong Alina Twerahim nawe kooli Semwanga Aziz mkulabye kooli Kibirango Yusufu ne Museke Brighton official nawe nkulabye kooli Kalaba Ramadhan Kalaba wakasimatuka Kalaba mukirize banange mbakwasa omumbejja n'abalaba nange mbalabye mwe bali kulaba nti ate koye muli mwe bali kukwasaganya mbeera Gubayanga Julie Gubayanga abaana balina amannya bamutagubya. It's okay. Anyway Kasekende aliwa wali awo alinze enfulumyo tayagala mubanje kale omubanja mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule ejjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira.